yo radio Buddu wampuliriza tuli ku 98.8 95.5 naawe atufuna ku www.radiobuddufm.com ali emitala w'amayanja dakika 14 zizakaita ku ssaawa 4 ez'enkya ya leero nze Sonko Jude muzzukulu wa Kisolo omuso nkwaniriza ku radio y'omuntu wa bulijjo ku 98.8 95.5 naawe atufuna ku mikutu gyaffe gyonna kwe tuli ku X ku Instagram kwe tuli osobola otugoberera ngogoberera TikTok ate era ne ku Facebook ate ne ku YouTube kwe tuli tugoberere kale nno program twezimbe nze Sonko Jude njagala kusaasirako akakuba katonye wano mu kibuga Masaka bangambye ne wala kasaasaanye bwe kuba mukafunye mu isengalo mu maaso ate mukakozese tusobole okubanga tubaako bye tukola Silver Seeds Uganda Limited yeteekamu ensimbi mu ssaawa yaffe esooka ya program twezimbe Silver Seeds bakugamba nti edda bwe mwayitanga East African Seeds bannaffe bano bakoze ebyannagwana ba Silver Seeds okusookera ddala bakuleetedde ensigo eya kasooli wa K500 abala nnyo ebisooli ebiri bakuleetedde ennyaanya ya King F1 nnyaanya eno tekuwa kiwoto kwa Safa F1 eddagala lya Spermectin balina watermelon sukaali ow'emboga Baraka ne Fanaka byogenda okozesa ate osobola okweyagala genda amaduuka gonna agatunda ebyobulimi agakuli okumpi okwetooloola eggwanga osobola okubifuna olwaleero tuvaako mu byobulimi obulunzi n'obuvubi ne twogerako ku nsonga endala ezigenda mu maaso mu ggwanga era amaze okwegattibwako abakulu okuva mu poliisi omwogezi wa poliisi ow'ebbendobendo amaze okuneegattako Afande Twakasirye ate n'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo wano okuva wano ku poliisi Masaka ku kitebe wano e Masaka tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo era kabakulamuseeko ate tutandikire Afande n'omusakoliza. Yes, abatuuliza awuliza wa Radio Buddu FM 98.8 FM n'abatesitesi mwena tubeebaza kulabika nti tukyazaako nga poliisi okujja tubeereko ne betuyaalinga bikwatagane okwerinda amannya Assistant Superintendent of Police Mikenga Ali nanze ofisa akwasaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo wa District CLO Masaka CPS. Okay, fale twala musakoliza. Naisime nate olako kumpewo za Radio Buddu gena radio yokka y'omuntu wa bulijjo bano mu kibuga Masaka. Tulamusaako gye muli eyo n'ekiramuso ekisinga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abasiraamu ate abatali tubagamba nti omukama mulungi era ekiseera kyonna bw'ati era zimbeera ziwaawo. Tuli wano okulaba nga tubaako be tulambika saako n'okubanga tubawuliza mwayo gye muli kubanga mukola kinene nnyo okulaba nga eggwanga lino Masaka eno ntebengevu mukola mu ngeri ez'enjawulo okutuloopera abatakoze bulungi naddala nga basirikale baffeeyo ate n'okutuloopera abo aba gavumenti era abatakoze bulungi okulaba nga twogera nabo n'okulaba nga tulondoola development ezigenda maaso mu ggwanga omuli programu za gavumenti omuli PDM emyoga omuli youth creation saako n'ebirala. So tubasiima nnyo era wetuli wano okubeera nga tubaako bye tutaanya sebo tweyanza okutukyaza naye weewaawo ampuliriza Afande Twawona alina walaga era ndooza bwe tuba tutandika naye ate Afande ali tujja kusigala nga tunyumya emboozi paka wali naawe tujja nakuwa mwaganya mubuuze ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ne poliisi n'omuntu wa bulijjo. Afande Twaha ebyokwerinda biri bitya mu kibuga Masaka kuba mpulira akabugumu katandise okujja tuli mu Lwankuba mpulira akabugumu omanya nti omu ku beesinga okukola obukulembeze bw'eggwanga abasatu abasinga amaanyi mu kalulu kano agenda kukuba alaale mu Masaka okusinziira ku nteekateeka ze. So poliisi yeeteeseteese etya waliwo ekikyusa ku bye mwasemba okukkaanyaako n'ab'ekibiina ekyo oba tukyali ku mulamwa gwennyini? Okukyukakyuka kusobola okubaawo naye era nga tujja kuba tubategeeza obudde bukyabulayo tulinawo Friday ne Saturday manye ebyokwerinda anytime bisobola okuba nga bina kye bizuula tulinawo lwankyalooka Saturday so n'olw'ensonga eyo wakuba waliwo okusaba kwabo aba National Platform okulaba nga omuntu waabwe Mr. Kyagulanyi ayagala kuba nga atandika kampeyini ng'atandikira ku ssaza. So enteekateeka nayo tujja kuba tugibabuulira tukyali mu kugigaayagaayamu okusaba kwe ebyokwerinda saako n'abo
abamukiikirira mu bitundu bino. So essaawa yonna tugenda kuba tubategeeza ku changes ezotono zetusuubira eziyinza okubeeramu. Naye kyetubakakasa nti ffe tweteeseteese bulungi okulaba nga abantu baffe baaniriza Mwami Kyagulanyi saako n'okuwulira ebigambo byazze okubagamba. Kyetusaba abantu baffe okuba nti bakuuma emirembe. Bakuuma emirembe nga beeyisa munneeyisa esaanidde. Siraba nsonga lwaki ovuga pikipiki nga stadi olikulwa ku ttaka. Jjukira ekyo kintu kibi nnyo. Waliwo bekyaleetera okuba nti bajja motoka yali erina amafuta agaliikinga oli n'ayisaawo sitaadi eyo amafuta n'agakoleeza. So twewale ebintu ng'ebyo akakyamuukirira ako kubanga bino ebyobufuzi bigenda kuggwaawo ate tusigale nga weetuli. Tweteeseteese bulungi era abasirikale baffe bali organized okulaba nga abantu baffe tebafunaako yadde abakuba ku nsolobotto olunaku olw'omukaaga nga 29 abamu bwe beesunze basuubira nti no tugenda kuba tiyagaasi basuubira tetulina gwe tugenda kuba tiyagaasi n'omu tugenda kulaba nga tubalambika okulaba nga mutambulira mu mateeka. Nja kujjukiza naye temutusoomooza temutukyomooza nakulaba nga mwagala ffe mu nteekateeka yaffe taliimu naye bwe mutunyigiriza anti ayisiriza ennyindo agireeta omusaayi naye nga ffe mu nteekateeka yaffe ne tiyagaasi tetujja kubaawo naye kumpi awo kubanga tukimanyi nti abantu bannamasaka abakwata bulungi emirembe ensonga eno bagikwataganya bulungi tusuubira kuba nti tujja kutuuka mu extent kyetubasaba kwe kubeera nti bamanya ekyokukola era ensonga kikulu kwogera nabo wano. Oyo awulira nga ayagala okuwuliriza ebigambo bya Mwami Kyagulanyi waddembe okuwulira, oyo atawulira nti ayagala biwuliriza waddembe okusigala ku bizinensi. Kyetwagenda kukkiriza Mwami Kyagulanyi n'abantu be okuyingira Masaka system mu kibuga wakati kubanga kijja kuba kitaataaganya abantu. What is the plan mu movements okusinziira ku security bwajja kozi nyina bannabyobufuzi bennalabye ate nga betulina okuyamba bakyamuukiriza abantu oli natugamba nti bwajja mugenda kumulaba wano mugenda kumulaba wano mugenda kumulaba wano. So kati abantu balowooza nti bye boogera mwabikaanyizaako okusinziira ku kukkaanya kwammwe kuba ndi mu kutaasa munnayuganda munnamasaka awuliriza poliisi eno okukkaanya kwabwe bamanyibwa bwe bagambye nti wano na wano na wano. Omukulu Kyagulanyi agenda kujja wano kubalaaliza mirundi ebiri. Emu y'okusaza wano wa Mwami Pookino era nga yemu ku eyo yagenda okukuba mu kibuga Masaka. Waliwo kyetuli mu kutunuulira kubanga yali atugambye agenda kutandikira Kyajjuubira mu Kimanya Kabonera naye waliwo ate okusaba kwaleese ng'asaba atandikire ku Ssaza. So nakyo tukyali mu kitunulamu era bwangu ddala tujja kuba tubawa update engeri gyajja okugira kuba jjukire kino twali twabalaga ne route map yagenda oyitamu naye kati bw'abanga tumukkiriza nga bw'asabye nti akolere ku Ssaza so kitegeeza tugenda kukyusaamu mu route eyo tugenda obbabuulira after the meeting that I'm going to involve myself today. Expectations zammwe nga ab'ebyokwerinda mu bantu ziri ki mu bantu bano abafa ababulijjo abawagizi leave around the politicians abagenda okujja n'Ekyagulanyi? Tusuubira abantu baffe kumanya nti amateeka weegali era tetusuubira muntu yenna kumenya tteeka anaamenya etteeka yenna tujja mukwatako nga y'omuntu. Waliwo abantu baffe bye bakola ne beerimbika mu security mu byobufuzi nti bamukutirwa byabufuzi akubye munne kale siganye owa DF akubye owa PFF ffe situnoonyereza byabufuzi ffe tunoonyereza kukuba okimanyi bulungi nti okuba muki musango that is assault case ffe gye tunoonyereza ffe situnoonyereza biri byoloozawagira kya ffe situliyo babalambika bulungi electoral commission naye tubasaba mugondere amateeka nammwe abawagizi mukimanye nti omusajja alina laale ku Ssaza n'Ekyajjuubira bw'aba tusazeewo ayite mu kkubo lino nammwe limukola ki libamuyitamu temuleetera security kubeera nga ejjayo amaanyi
kubanga amaanyi tugalina reasonable force tusobola okusalawo tusooka nitwogera namo ndowooza words of proclamation obimanyi nti tukugamba nti olagiddwa okuva mu kifo kino mu mirembe mu linnya ly'omukulembeze w'eggwanga bw'olemerera okuva mu kifo kino mu mirembe tokkirizibwa okozesa eryanyi eggere eggere reasonable force so twagala mututuuse eyo kubanga mutusoomooza tulina bye twali tulaba eyo ebweru nga mutusoomooza waliwo omukulu gwe nawedde ng'agamba nti abantu bano tubasobola abasecurity bano tubasobola muganda wa ayinza okuba yabaddaga nti abasobola okukkaanya nabo abantu ojja bassa abantu bogaha bosobola batraining okumala emyaka plus balina ne byotalina leka kutomeza bantu twagala abantu baffe kufa mu bintu ebitaliimu so n'olwensonga tugamba abantu baffe point entuufu nti tugondera amateeka bano bagenda mu parliament kuteekayo mateeka olaba nga babaga amateeka agayamba abantu so kati saagala ate mubeere nga mumwagala okugamenya so n'olwensonga eyo ab'ensimbyewo tubasaba mufugaawo bemutambula nabo temba misleading ennaku ezo saidi emu ya mwami Kanyike yawanaga ne madamu Narule saidi naye nga bonna tebavuganya mu kifo kyekimu ate abawagizi beekubira mu Masaka City ate nga bonna beesimbye mu Masaka bali mu district oli wa east oli wa district bonna ne beesanga mu kafo kamu mu Kidda ne bagamba nti so bannange twewala embeera bwezi abantu baffe tubafuulire bwe tuba tutambula nabo tubagambe nti etteeka kyekisooka kyovola sitwagala abantu bano bazimba ggaali kubanga eggaali gy'ozimba gw'ozimbye tamanyi mateeka omuzimbi naye tomuyisizza mu mateeka talina kyamanyi yamanyi ndoza nokuba omuntu kikkirizibwa so n'olwensonga eyo eggaali zammwe tetuliza zikola ki tulina ebyokwerinda ebimala ebisobola okubakuuma n'ebyamu kati tusazeewo ne bata tusabe security tukuteeka mugenda ginkaka kwalwadde ffe tufuna omusaala ogutumala tufuna amafuta agatumala tulina ebiduka ebitumala kati ffe tugenda kuwa security wakati gw'olowooza nti tolina security mugenda kukuuma oyo bamuge kati twogere ku presidential candidate mugenda kukuuma presidential candidate oba mugenda kukuuma bantu kuba ye alina presidential candidate naye muntu akakiiko kati bw'aba alina security fine alina security naye bwe tulaba nti wagira tumwongera yensonga kikola deployment plan oba ayagala oba tayagala kubanga kuba tulina okukuuma naye mwali ne bano ba MP betulina okukuuma nabo mwebali so n'olwensonga eyo eno security yaffe teri sayidi buli omu alina eddembe okuba n'okweyagalira mu ggwanga lye so kati kasita weeyagala mu ggwanga lyo nga tulina ddembe lya mulala lyolinyiridde tukulina akoze afande tuli mu kukubiriza abantu okweyisa obulungi omuntu wa bulijjo okweyisa obulungi naye at some point tulabye abasirikale nabo nga tebeeyisanga abatali professional waliwo obutambi nalabye ne mukulu Lushoka byogerako n'omulamuzi Simon Byabakama yakyogeddeko tulabyeko ku butambi nga patrol za poliisi zirina okwerekera abantu ate nga zitomera piki tulina lengi ze tulabye nga oli akuwa omuntu tiyagas mulengi gyolaba nga eringa egenderedde okukosa kati ate ba abasirikale abagenda okweyisa bwe batyogerako abasirikale abo era nze kyenyinza okukakasa nti wali muntu ali waggulu w'amateeka kati waliwo nange kenalabyawo manyi saagala nnyo okwogera ku bintu byendaba ku social media abamu babina engeri gye babikolamu ne bifuuka liyo naye nga tebiriiyo omwami ono akiise AI naye nga waliwo n'ebiriyo sijja kigaana nti olusi tebiriiyo naye twetaaga okumanya kyo kyavuddewa mwe tutunuulira nnyo action eyo naye tutunuulira gye kivudde kyobola bannamawulire mbabuulira mutuyambe mukwate sayidi zonna abasajja bagenda ne batukuba amanyi oli n'akwata nga mubaddiza buddiza ye n'akwata ate nga tutuzaayo naye no gyetubadde abadde alaba naye n'akwata sayidi ate eyaffe yokka n'atakwata yaki naye girage tubeere balanced nawe ge mawulire abantu balembe omusajja ono yakuba etiyagaasi ne bamusomoozezza bamukoze bati ne bwe bati nawankubadde ffe
nze ne bwonkuba oluli sobola kujja omuntu okukulu kubanga nebyo nabiyitamu. So omukuumaddembe yenna atrainingibwa okulaba ng'ayita mu mbeera yonna, omusoomooza n'akutunuulira n'osanga ng'oli ali muvuma naye ng'aseka busesi kubanga alaba kyokola ndowooza tokimanyi nekyokola. So n'olw'ensonga eyo abo abasirikale abasiiwuka empisa bakwasaganya through our PSU Professional Standards Unit weeri ate nga nkakali kubanga ebibonerezo byegaba erikomendinga n'okugoba mu force ranka bagikujjako tusobola okuwummuza, tusobola okujjako ranka ntegerege ebintu ng'ebyo. Ebintu ebyo bikulu kati nga bondaba wano nuddamu okundaba nga amayinja tegawera nina ejjinja limu ekyo kiba kiralamu. So n'olw'ensonga eyo penalties weeziri era ziruma, era abasirikale baffe eyo gye bali bakimanyi nti bw'okola ensobi okolebwako ng'amateeka bwe gakola kigalagira. Era n'omusirikale waliwo abasirikale batutene mu kkooti otegereke ebyawamu nebibaleetera okuba nti emirimu gye bakola ki gye bafaaganako ne gifa. So n'olw'ensonga tusaba